Yagenze masono kuba nti egalese ekwotinze deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP Alex Waiswa Mufumbiro yavuddeyo n'ayatula bino ng'enswera eri awo ewulira neetegeeza nti boss principal Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okujugumya Masaka kati nti asazeewo ayina enkola gy'agenda okuleeta. Kyagulanyi Robert Ssentamu agenda kufuna peeni n'olupapula ateekeko amannya g'ababaka ba paalamenti. Ababaka ba paalamenti abo abaganye okuteeka omukono ku kiwandiiko ekigenda maaso n'okuba nti kisayiningibwako censor motion okujja obwesige mu ba parliamentary commissioners abaatwala omusembe. Kyagulanyi nti wagenda okudda waddamu okuba olukuŋŋaana agenda n'olupapula agenda n'olupapula ng'asoma ababaka abakkiriza okuteeka omukono ku kiwandiiko atuuliriza ekigoba Honorable Matasi Mpuuga mu parliament ne ba commissioners ba NRM basatu. Nti kati Kyagulanyi agenda kutambula nalwo mutuwa zagenda okudda kagenda nalwo ono asayininze ono tannaba kugira nti move eno egendereddwamu okulaba nti abalonzi bennyini bamanya nti ababaka be basindika mu palamenti ebyokulwanyisa enguzi babiriko oba nedda. Kati nti abalonzi beesalirewo nti owafa awagira ekyokulya enguzi owafa akiwakanya. Abakiwakanya be babataddeko omukono abaagala okugoba Matasi Mpuuga Nsamba ne ba commissioners basatu nti abo batakkiririza mu nguzi. Era omukulu wa kibagambe nti ono yasayininga ono yagaana yakoba nti be bintu nga bigenda maaso n'okuleka nti atuliriza bitambula. Jjukira nti ekibiina kya NUP National Unity Platform nga bwengenda okubulira maaso awo basazizzaamu olukuŋŋaana lwebadde balina emitiyana olunaku olw'enkya era bajja kuba batubuulira ezo ensonga ziri maaso awo genda kuzitegeera. Naye tutegedde nti move ebadde nti bwe tugenda bino bigenda kutandikira mitiyana nti bagenda kutandikira mitiyana babuulire ababaka babuulire abantu ababaka bamaze okuteekako omukono oba n'abo batannaba kuteekako. Akati ne tutegeera nti mu kampu y'omubaka Joyce Baagala Ntwatwa birungi si birungi yatandise dda okusattira. Yatandise dda okusattira olw'ensonga y'omu ku babaka mu palamenti ababadde bakyagaanye okuva ku ludda oluvuganya gavumenti. Joyce Baagala abadde akyagaanye okuteekako omukono yadde nga wa NUP kaadi yagira ku ya NUP mu by election abadde akyagaanye okuteekako omukono. Move eno yaleetebwa omubaka Theodore Sekikubo, Sala Opendi, Patrick Osabe Nsamba beba movers. Kati bagamba nti ababaka ku luvuganya gavumenti abamu bakyagaanye mubaganye mulimu Joyce Baagala Ntwatwa. Lwaki? Nti omubaka Matasi Mpuuga Nsamba nfanfe kati ate wa kibiina kya NUP kati ate awulidde nti principal ajja n'akapapula ate nga consultation meeting eddako erabika eri mitiyana yadde nga programu y'enkya bagiyimirizza kati panic mode activated. Tebamulabisa Kyagulanyi agenda n'akapapula emitiyana n'asoma lisiti y'abataddeko omukono ng'omubaka waabwe taliimu omukyalo wa NUP nti paniki kakati gyali mu panic mode. Y'omu ku babaka abatono aba NUP abatannaba kuteekako mikono. Sabbiiti wedde we yaggwereddeko nga emikono giyingidde 130 era nga in fact by olwokuna sabbiiti ewedde babadde babula emikono nga 47. Singa giba giweddeyo olwo kitegeeza nga bano babeera bagenze. Ne tutegeera nti ababaka abalala batannaba kuteekako mukono
ku kiwandiiko ekyo ba motion gye bali mu kuleeta egoba ababaka bano nga bakulembeddwa mu Honorable Mumpuuga, bano nabo tebannaba kuteekako mikono. Kuliko uwo wuliriza, bano kuliko omubaka wa Kira municipality Ibrahim Ssemuju Nganda tannaba, Waruda Luvuganya FDC Katonga faction. Omubaka wa Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi nti naye abadde tannaba, NUP. Omubaka wa Busiro East Meda Lubega Segona naye ekiwandiika kyakyebalamye, naye wa NUP. Omubaka omukyalo wa Butambala legislator omukyalo oyo gwe bayita Hajat Aisha Kabanda naye ekiwandiika kyakyebalamye, naye wa NUP. Kyokka nti chances ziri nti bano bayinza obutateekako mukono because Bachali, Banywanyi, Abamatayasi, Mpuuga Nsamba. Kati nti principal kyakoze agakafuna akapapula ngende Mityana ntandika okukola ki? Mpola mpola. Mpola mpola. Ebintu nga bigenda maaso n'okuleka nti atuliza bitambula, kyokka tutegedde nti